ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi tawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Essaawa ze tulimu n'ebiro bye tulimu tuli mu biro ng'ekitabo kino ekyokubikula kye kisaanye okubanga kikulembera ne makanisa. Lwaki kubanga kino kye kiriviiringa enkomerero ya buli kimu kitulaga ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda okuddawo kati siriga we tutakitegeera tetusobola tegeera nkomerero yaffe. Okay, so events zino mulimu bazi masimanga kati kireza events zino mulimu ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda obeerawo. Kati right now jukira waliwo yazogerera banga likoze eki liise era kati ziiseeko emyaka 12 right away byo byayina otandika okukola okuvanga yakafa kati ffe katuzitemeeteme wadde byayita emu ebanga byayita nabyo tuyogereko alright paka kakati nja concentrating nnyo ku event emu oba bbiri ezisemba esatu ezisemba nezinira tugenda ziyitamu ki buyisi bakolere comparison bategere ekichengezaako kola oba okwogera so emphasis tugateka ku satu ezisemba kakati ekisookera ddala events zino tuzitwala ngero obubonero signs of the end time kati Mukama waffe mu Matayo essula ya 24 tugenda kuba tusoma Bayibuli wano 24 olunyiriri olwokusatu ngenda kuba nsoma nga ndi ku speed Bible gamba when he sat on mountain of olives his disciples came to him privately saying tell us when these things be and what will be the sign of your coming and the end of age. Nti tubuulire ebintu bino biribaawo tutya ya bubonero ki obulaga obugendo obuliraga okuddako era n'enkomerero y'emirembe kitegeeza mu budde Kristo Yesu bwakomerawo ekiriddako ekabonero akalaga enkomerero yaki y'emirembe. So
uliriza Yesu yasooka okuddamu and Jesus said unto them take heed and no one deceives you nti mutunule era tewaba muntu n'omu abalimba for many will come in my name saying I am Christ and will deceive many. Akabonero akasooka Yesu ke yawa nti bangi bagenda kujja mu linnya lya Kristo. Wano wenjagala njogere era nambulule bulungi nti awantu wano akabonero kana akasookera ddala abantu bakabuzaabuza era nga balowooza nti wano Yesu yali ategeeza Yesu w'obulimba as a person oba muntu sekinnoomu naye si bwe kityo bwe kibeera oba si bwe kityo bwe kyali. Yesu wano yali agezaako okuprofesaizinga the coming of religions. Amadiini Bayibuli getwalanga Yesu ow'obulimba. Kubanga before salvation enjiri yabuulirwa naye ekyasooka okujja mu nsi ne kikyaka saliddiini. Wono mu Uganda obulokole bwakajja naye nga abantu babadde n'amadiini. So ekintu ekyasooka okusimba enkanda ate nga tekikulaga kkubo lituufu liyingira ggulu yali ddiini. So Yesu yali tategeeza bano ab'obulimba betwogerako bulijjo. Abo ab'obulimba bajja kujja ate waliwo we bagenda okugira mu kabonero akalala. Naye kana akabonero specifically akajja aba akasookera ddala kali kakiikirira amadiini religion the rising of religions. Yes. Amadiini kubanga Yesu alina kulaga kuyingira ggulu. Naye kati bw'oyingira mu ddiini ekulaga nti ddiini Yesu bamwogerako n'ekituufu kiri teri specific ku kuyingira ggulu kubanga ennyingira gye bayingira eggulu okusinziira ku byawandiikibwa bo si bye bakola ki si bye bakola. Kati era akabonero ako ojja kunzikiriza Mr. Sami ennyiriri zino ebbiri mwabwe nkugenda nti Yesu teyalina budde ku nsi. Ebigambo bino bye yayogera mu kitabo kya Matayo essula ya 24 omusajja ayitibwa Yokaana kubanga Yesu yabyogerera mu mubiri by then yali mu mubiri yera yayogera actual events naye mu nsi ey'omwoyo Yokaana yazibibi baamala ne bazimuwa n'azibikulwa oba biki ebigenda okuba mu nsi eyaki ey'omwoyo. Era bwe ekitabo kino ekya Matayo essula ya 24 essula eyo efaanagana n'ekitabo ky'okubikkulirwa essula ey'omukaaga. Essula ey'omukaaga kyeyogerako ne Matayo 24 bye bigambo Yesu bye yali akola ki ayogerako. Kati akabonero akasooka bagambye nti false Christ will deceive many. Kyovulaba nti eddiini yasooka kutwala baki bangi. Yesu omuntu bw'ajja olwaleero Sami nagamba nti nze Yesu oyinza n'omukuba kibooko. Kizibu kati kyakumala gatwala muntu era mugamba kale taata naye oyinza omugole n'entambula n'omuvi weebale nnyo naye ate eddiini kizibu nnyo kyagiwakanya. Kyobola nti Bayibuli ega nti ono Yesu ow'obulimba yalina kubuza baki abantu baagala eddiini zaabwe. Muganda wange abantu eddiini bazaagala baagala eddiini n'okusinga Katonda. Ate nga njagala kukakasa yadde tuwulidde enjiri naye eddiini ekyayina abantu bangi nnyo. Se nagendako ennamugongo gye buvuddeko abantu bati nga bali bati nata abantu bava Sembabule neraba omukadde atambula ate nga batambuza bigere mbu bali mu bulumi bwa kakati awo ono baga nti ono yajja sure win ajja kubuza baki bangi oyo wa sure Yesu yakyoga naga nti ono alijja Yesu ow'obulimba will deceive many. Kituufu. Kakati wano njagala nkulage okubikkulirwa okwekyawandiikibwa ekyo mu nsi ey'omwoyo Yokaana kye baamulaga. Agamba bw'ati tuli awo muki mu kubikkulirwa essula ya 6 tandikidde ku lunyiriri olusooka. Njagala nkulage kino kye bayita false Christ mu nsi ey'omwoyo kyali kifaanagana Yokaana kiraba kubanga kino kye kitabo ky'okubikkulirwa kiraga ekimala eggobe mu kibya. Kakati wano tuli kabonero kasooka ngezaako bulambula sigenda bwogera nnyo naye ngenda bulambu ngenda obuta sigadde nja kubwogerako bwogezi naye kano njagadde nkategeeze kubanga kabadde kabuzaabuza bangi. Wano agamba bw'ati now I saw when the lamb opened one of the seals erola bazeeyo mu seals agamba natti ziri kati bwazibikkula
agamba, and I had one of the 4 living creatures saying with a voice like a thunder, come and see. Wanono yali Yokaana gwe baali bayita mu nsi ey'omuki ey'omwoyo. Kati bino bye yalaba olw'okubiri olunyiriri. And I looked and behold a white horse who he sat on it had a bow and a crown was given to him and he went conquering to conquer. Njagala olunyiriri no sami. Abantu era balubuziza buzengere baamisifa yalinga olunyiriri luno lwa Kristo. Kati wano bakulaga nti wano waliwo yali atudde ku ndogo yenjeru. Chokola nti wano Yesu agamba wajja kubawo Yesu owobuki owobulimba. Nati wano Yokaana agamba nti nalengera atudde ku ndogo yiki enjeru ngera yambadde neki n'engule. Ono wandibadde omutwalanga Yesu. Naye ate ekyewuunyisa this time round Yesu waffe alina kuba na kitala. Naye ate ono yaweebwa kasaale. Kuno kubikkulirwa abooluganda njagala munfude bulungi. This is revelation. Mu kifo ky'ekitala nga kye kigambo kya Katonda. Kuba Kristo Yesu kigambo kya Katonda. Double sword. Okusinziira ku kitabo ky'Abaebbulaniya 4:12. Kakati wano naye ono yayina kasaale era bagambe going conquering to conquer ng'agenda awamba buli ki. Chovola abantu eddiini bwe yajja yagenda ewamba almost buli ggwanga. Yono yali Yesu ow'obulimba ng'akutte akasaale era ng'ayambadde ki engule ng'agenda awamba conquering to conquer. Kino kye kyali mu nsi ey'omwoyo. So ekyogerebwako wano mu Matayo 24. Mu Matayo 24 kino kyali kya mubiri. Kati eky'omwoyo kiri wano mu Revelation 6. Ennyiriri ezebbiri zikwatagana oba essuula ezebbiri zikwatagana. Era y'ensonga lwaki Yesu yayogera katini ye n'abirekera Yokaana. Kuba obudde yayina budde. Era bw'osoma ekitabo ky'Okuluka essuula esooka kigamba nti okubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu Katonda kwe yamuwa n'akukwasa omuweereza we Yokaana abuulira abantu ebigenda okola ki okuddirira. So yezimu ku zino Yesu byandiyogedde ku nsi ne teyayina buki budde. Tugenze kabonero akokubiri. Akasooka kabadde akabonero akasooka kabadde eddiini oba Yesu ow'obuki owobulimba era nkalambuludde bulungi ow'ekifere Yesu omubbi. Kyobola nti obeera mu ddiini ng'olowooza oyingira eggulu n'eggulu bw'oba tokkiriza Kristo Yesu kulokoka n'oyatula obulokozi n'otambula ng'olunyiriri lwa Bayibuli we lukugamba n'obatizibwa mu mazzi amangi n'onnyikibwa n'otambula n'omwoyo omutukuvu tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Tewaba kakodiyo. Eyokubiri akabonero akokubiri oba event eyokubiri waliwo kye bayita entalo n'ettutumu ly'entalo. Wars and rumors of war. Wano mu lunyiriri olwa 24 lugamba Matayo 24. Tukyali Matayo. Nkusomera wano kasavu kanyama kubikkulirwa ne Matayo. Yes. Kubanga ono yajja kira. Matayo bano baali bagenze ku Yesu. N'abibabulira mu mubiri. Wano n'abibikkulirwa mu nsi ey'omwoyo. Tugende mu maaso. Kakati wano agamba bati mu lunyiriri olw'omukaaga Matayo 24. And you'll hear wars and rumors of war. Nti mujja kuwulira entalo n'ettutumo ly'entalo. See that you are not troubled, for all these things must come, but in the end is not yet. Kati wano boogera va ku ntalo olwaliro ze tuwulira zino eza Amerika simanyi beki. Wano bali boogera buli Bible yogera kibayita wars and rumors of war. Baba specifying ekintu nge almost ensi yonna kyetunuulidde. Nga almost kyekiri mu nsi yonna. Kati ezo entalo zo zaali zibaddewo. Edda amawanga eggwanga okufuuka eggwanga lyalina kulwanagananga. Zeziwalodiwo z'owulira. Saka akabonero kaggwa. Ako ne kakola ki? So entalo Bible zebeeyogerako. Zino entalo ziri intense wars ezabanga n'ensi yonna ina kuba mu luki. Si zino mbu Ukraine Russia. Ezo ngeno ffe tuli mu byaffe. Ezo rumors of war kugamba ezo nazo tujja kuziraba we zijjira. Nazo zina we zigwa. Naye entalo zino ezaddala Bible zeeyogerako ze ziringa ensi yonna okubeerawo ggwanga okubeerawo inakola ki?
kulwana era byaliwo tutalina maanya afa chovola abantu tusoma bano basajja bayitira ba Napoleon amanya gabeerawo lwaki lwali basajja baki yitira yalagawa yitira bamuzikawa yitira abula ekyo yego bagamba so yagwa mu asidi yoyo embera embulawo ya yitira n'olwalo teriyajimanya abasajja abafaanagana bwe bati bakola amanya yala bazze bayinenge gye babula mu nsi naye ekyo kijja kuddayo ku kyawandikwa kiri kye mbadde mbagamba ekiri mu kitabo kya Daniel Sula eno ey'okubiri mu 4 Mukama ng'agamba nti alireeta obwakabaka ekiraga nti obwakabaka buzze bawona ab'amaanyi naye tewali bwakabaka ugenda kumenya bwakabaka bwa Kristo Yesu era nga so kati okubikkulirwa mu ekyo tubadde mu Matayo 24 mukaaga tubadde mu ki Matayo 24 aha wano tuli mu Revelations ki mukaaga kati wano ngeze ku lunyolo okusatu agamba when he opened the second seal lake kabonero kali ako ki akokubiri kembadde njogerako I had the second living creature saying come and see ono Yohana badamu ne bamuyita ebyomwoyo agamba and another horse nalaba endogo yenjeru fair red eno yali myufu eri mwaka myufu went out and it was granted to the one who sat on it to take a piece from the earth and that people should kill one another and there was given him a great sword. Bannange mwenna abalaba eyo digenda kunyumira nnyo senga olaba programu eno ne Bible yaawo saagala musajja tutwala mu palapase kati tuli mu kusoma bitabo kye tulaba wano mu Matayo mu bigambo mu mubiri nga Yesu annyonnyola abayigirizwa be tukiraba mu Revelations mu mwoyo siiru ziri musanvu era twagala tulabe ne siiru ki olwaleero gye tulimu tutegere na event kisi ze tulina okulaba kusuubira Bible yo please soko demo nsomere kano kasiiru olwokubiri Revelations mukaaga ndi kunyumirwa kusatu agambe when he opened the second seal I had the second living creature saying come and see and another horse fair red went out and it was granted one who sat on it to take from earth to take a piece from okujjawo emirembe ku nsi and that people should kill one another kati nkugambe nti Yesu yagamba oliba w'entalo nitutumu y'entalo kati Yohana bwekiraba mu nsi yo bamulabanga ono yali ajjira ku ndogo yali ya myufu yakuyiwa musaayi era abantu bonna nga emirembe girina obbaggwako naye nga kyekimalako emirembe kwettingana luno si lwe lutalo so yali ku ndogoyi musire y'okubiri ye yajja kumalawo mirembe na ntalo kwetta era akabonero ako kabaawo njagala nkulage ruziruma waliwo zirumira zoba owuliraawo waliwo biki eyinzo Simono walumba ono tubeera mu kutya weebale nnyo so ako kabonero akokubiri kaali ku ntalo zisematalo si butalotalo buno obwa Ukraine nti muli simaya mu Uganda zaali sematalo ate eri bakubagana era ezimu ku examples nsobola obbagamba First World War Second World War n'entalo zino ezayitira ez'okuwamba ez'aba Napoleon ez'aba Alexander the Great entalo ezo ezaalinga olinga ayagala kufuga nsi namba so akabonero akasooka eddiini zajja era nakati weeziri akabonero akokubiri entalo ez'amaanyi zisematalo ezaaliwo ne gye tugera tumabe bazina dda era zijja kudda naye nga teziri ku kabonero kali eri this time tujja kulaba lwaki zikomawo tugendeko okusatu owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Josam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 kati akabonero akokusatu bese twagala kubalaga bannaye
Kyekigwa ku nsi eno nga mu Bible tekyayogerwa. Tekiriiyo. Mu lunnyo lw'omusanvu. Matayo. Bwe tugenda okujja akabonero ak'okusatu. 24:7. Agamba and the nation will rise against nations and kingdom against kingdoms. Wano yaya akakanyiri kamalayo kabaka katiriza wano. Kamalayo italo. Agamba and there will be famine. Famine. Si enjala. Enjala. Tumemanya oluzungu lwange. Yenjala. Kati famine ke kamu kabonera ak'okusatu. There will be famine. Era akabonera ako kabaawoko almost ensi namba. Era waliwo n'enjala wano ne mu Buganda baziwaako egundi bagitaka kutiya ani akuwadde akatebe bazoogerako ko bajjajjaffe abaaliwo nti enjala yaliwoko. Waliwo enjala we yaliwo. Waliwo n'omusale bamuyitanga Kunsa yali ani? Yali kabaka wa Buganda mu biseera bikadde. Naye mbu enjala yaliwo. Kwegamba kivola batera okugamba nti alyange yasimatuka Kunsa. Kati Kunsa byali biseera byaki? Abaava mu biseera ebyo baali basimatuse Kunsa. Ng'oliya olabanga kwegamba abadde amisinga. Kwe kiva Kunsa. So kati ezo batulaga entalo. Enjala. Kati wano ki? Wano baba batulaga ndeeta. Tuligaze mu kanyiriri ak'okutaano. Agamba and when he opened the third seal, I heard the third living creature say, come and see. And I looked and behold a black horse, and who sat on it had a pair of scales in his hand. Uliriza. I heard a voice in the midst of the four living creature saying, a quarter of wheat for a denary. A quarter of wheat for a denary. Kota mbu akakota kengano nga kagula dinari ki namba. Kino kyali kitegeeza nti awo mu kaseera ako enjala yali ebaluse. So akabonero ak'okusatu njala. Akabonero ak'okusatu njala. Era Yokaana Mukalaba mu nsi ey'omwoyo yalengera embalaasi eyakitaka black. Ngeze agamba a quarter of wheat for denaria. Kagamba nga yatunula n'alaba nti ensi egenda tukubonaabona nga n'oggula kakota kengano kikwetaga dinari namba. Dinari sente ogula kakota yali neneko okusinzirangawo n'agamba nti kota yakawunga egula omutwalo. Ekitegeeza nti scarcity nene ebyokulya. Ekyo Yokaana kye yakirengera mu nsi ey'omwoyo. So ekyo kyalingawo era nze mbagamba ne mu mawanga kati nga mu Buganda enjala ezeebwebwa n'amannya. Kunsa olyange yasima akoko kansomedde mbadde sikamanye. So enjala bwe tebaddengawo. Tugenze kabonero akokuna. Akabonero akokuna Matayo essula 24:8. Kati tuli tugenda kudda wano ku lw'omusanvu. Tutubadde ku musanvu luli. Tubadde ku musanvu naye olw'omusanvu nga bwe nkugamba nti yabyogera n'abifunzafunza. Kati mu lunyiriro nnyini olw'omusanvu mulimu obubonero bumeka? Bubiri. Kati yagamba and there will be pestilences and earthquake in various places. Ekigambo kino pestilences kitegeeza obuwuka bu microorganisms buleeta endwadde. Kitegeeza nti akabonero kano akokuna kali kakiikirira endwadde ezigenda okuleeta okufa okuli instant. Abantu okubanga balwala okufa nga kungi olw'endwadde. Era nga olaba mu nsi muze mubaamu obuwuka oba obulwadde obuzze nga bubaawo nga tebuyina ki naddagala. COVID nga buleeta abantu okufa ng'endwadde COVID, HIV. Waliwo n'endwadde ezaalinga wedda. Naye ng'ekituufu kinti zattanga abantu ku supiidi ekike kyaggulu. Ate ezimu tezaayinanga kyuwa. Kati Yokaana mu kukibikkulira wano mu kubikkula essuula ey'omukaaga n'omusanvu
agamba, when he opened the fourth seal, I heard the voice of the living creature saying, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and Hades followed him with him. Okay. I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death, and Hades followed with him. And the power was given to them over a fourth of the earth to kill them with sword, with the anger, and with the death, and by the beasts of the earth. So, wano bakulaga nti yali atudde ku ndogo yeno kabonero kana akokuna yali pelo kigambo ba pelo kitegeeza ki pelo kitegeera butegeezi naye nga kye yali azze kwekutta okutta n'endwadde weewaawo n'ebintu bingi byegattamu naye okusingira ddala zali pestilences obuwuka obuleeta endwadde. Naye kyemanyi peera omuntu aba tafaanana bulungi abeera era bagambe nti Death and Hades okufa n'amagombe ebyali bimugoberera. Teri muntu akwatibwa bulwadde notalowooza ku kufa kuba kuzze kasita olwala manya nti misita kufa akonkona ne magombe abakoze eki baba bakonkona. So yensonga lwaki nti Yokaana yakiraba mu ngeri eyo. Njagala tudduke straight ku kabonero kanako kutaano. So akokuna kabadde earthquake zo tuziraba mu bifo ebyenjawulo. Earthquakes n'endwadde so kibadde earthquakes na birwadde ebireeta okufa. Kakati njagala ngenda concentratingako ku kabonero kanako kutaano. Lwaki kubanga ke kabonero ke tuli mu kakutaano kagamba ki? Akabonero kano ke bayita the Great Tribulation. Lwakuba nti event season embaawo gye zibawo Yesu teyasispecifyinga budde. Event yemwe esobola otwala emyaka 2 oba 10 nga ebaddewo endala nga tennakola ki tennajja. So tuli mu event yene ey'okutaano gye bayita the Great Tribulation. Naye Great Tribulation eno nga tennatuuka kugaba kiyita ku peak. Waliwo ebiyino giteekateeka okutuuka ku peak. Abantu abasinga we bamanyi. Kati ffe tutunulidde Great Tribulation yokka naye ebigireetera okubaawo bye tulimu oba bye olwaleero bye bigenda mu maaso bye biriwa. Akati ekisookera ddala tusome wano soka Matayo tuli mu Matthew 24 sura ya 8 kati tuli mu lwa 8 era wulira olw'omunana kye lugamba agamba all these things will be the beginning of sorrow. Biri byonna ebibaddewo ejja kuba ntandikwa buki wano enyiike etandika buki Anai wano enyiike tugiyingidde yali etandika buki butandisi. Biri Yesu bibaddewo okufa amadiini naye ku y'okutaano wano enyiike weetandikira. Era nga njagala mutemeeteme biki ebigenda kuleeta enyiike. Tema. Kakati wano era olwa 9 agamba and they deliver you up to the tribulation and kill you. And you will be hated by all nations by my name's sake. Njagala tuwulirize bulungi abampuliriza. Tribulation tejjira nnyo nsi namba yonna naye ejjira nnyo abo abakkiriza Kristo. Kankaddemu mumpulirize bulungi era ngenda kulambika ennyiriri ezoogera ekintu ekyo. Tribulation oba okubonaabona okususse kujja mu nsi naye okusingira ddala kugenda kujja eri abo abakkiriza bagenda osinga okubonaabona. Lwaki? Kyekibuuzo kye mbadde nkusuubiramu. Anti era kibadde kijja. Kati
kino kyengenda okunnyonnyola kiki ekireeta tribulation era lwaki abakkiriza be bagenda okubonaabona. Kati njagala olaba olunyiriri luno Matayo essula ya 20 tuddukire mpaka ku 15 Yesu ng'atandise okulambululira kati tribulation. Akabonero kano akokutaano agamba, therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads him let him understands. Then those who are in Judea free to the mountain. Kati wulira njagala obunnabbi buno ensi mu Bible mulimu ennyiriri bbiri. Bible zikubiriza oba tozitegedde ziveeko. Zeesonyiwe. Mu Bible mulimu ennyiriri bbiri. Yes. Zo Bible yakiteeka ne mu court negamba let him who reads first understands. Olunyo lulimu ate zonna ziri ku kintu kiki kimu. Kubanga Mukama yakimanya ati ekintu kino abantu bajja kimisfayalinga, bajja kinyonyola mu bulala, bajja kitegeera bulala. Ze ziriwa. Olunyo olusooka lwe Amatayo 24 olunyo lwe 15 lugamba, therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Olaba kati Yesu bino byali bya Yesu. Olaba wayewoze ku nabbi Daniel. Spoken of by Daniel the prophet. Kati akizeemu kitegeeza nti Daniel ayina ebintu bye yali yaweebwa ebya end time. Kibula nti Yesu bw'atuuse nga naye ayogera ku end time azeeyo mu nabbi. Mugende mu Daniel byayogera. Mujja kutegeera. Kati wanaagamba nti Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads let him understand. Kati oluvana olwaleero njagala kulambulira abantu bano ekyawandiikibwa kino. Ekyawandiikibwa kino Mukama waffe yali agezaako kutegeera bayita Antichrist. Antichrist. Oba omwana w'ekiki w'ekiri oba omwana w'ekizikiza. Akabonero kano akokutaano ekigenda oleeta tribulation kubanga omwana w'ekizikiza ayagala ensi yonna emukola ki emusinze emuvunnamire. Kyokka nga ffe abakkiriza twakkirizaani Yesu, Mukama waffe Yesu. Ngenda kwongera okulambulula obulunyiriri luno bulungi n'olunyiriri olulala luli mu Basesalonika ekyokubiri essula 2 okutandikirawo kubanga ono Yesu yakikoonako buki bukoonyi. Kati njagala oli olunyiriri luno Basesalonika 2 Thessalonians ezenyi atazitegedde zeesonyiwe sooka ozitegeere anawa kuzisomesaako. Kati njagala bulungi buli awulira njagala awulira olunyiriri luno olunaku olwaleero alutegeere addemu alufumitirize kugenda asoma ennyiriri 3 nga zoogera ku kintu kyekiki kiri kimu naye nga zonna zongera kirambulula bulungi. Ndyoke nkunyonyi lwaki tribulation naffe ffennyini abalokole tuteekeddwa okukola ki okubeera mu tribulation. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Oba tribulation lwaki ejjira ffe abaana ba Katonda okusinga. Era waliwo ebintu bibiri bengenda okugattulula okuva ne leero nze bye nabikkulira okusinziira kusomesa kwange. Kati agamba bw'ati Basesalonika ekyokubiri essula 2 olunyiriri olwokubiri njagala owulye bulungi. Agamba bw'ati, now we ask you brethren concerning the coming of our Lord Christ and the gathering together with him. Nti bino Paulo yagamba nti bino mbakubiriza abooluganda bino bikwataganako kujja kwa Mukama waffe Yesu n'okukuŋŋaana wamu naye mu buki mu bwengula kubanga jjukira Yesu agenda kujja naye tagenda kulinnya ku ttaka lyansi. Tulina kukuŋŋaana buki mukuŋŋaanyi tugire waggulu. Kati wano Paulo yali atandise tulambululira bigenda kubeera bitya. Njagala owulye bulungi. Agamba let no one deceive you by any means that day will not come. Agamba let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first.
So nti olunaku olwo terusobola kutuuka olw'okudda kwa Mukama waffe fije tutwalanga lapucha wabula okujjako the falling away kitegeeza tribulation. So demo oliro uliriza let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. So rapture yesooka. Kicho? Rapture si yesooka. Falling away chechi. Falling away kitegeeza nsose nenkulaga tribulation. Nti egenda kubaawo. Era nenkulaga kiki ekireeta tribulation. Nenkulaga bani abagenda okubeera ku ki? Ku tribulation. So falling away chechi. Falling away kitegeeza okutandika okubanga wali obusambatuko. So obusambatuko bugenda osooka. Bwe bugenda okusooka. Era uliriza obusambatuko buno lwaki bujja bali bwe busooka. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Ngero omwana w'ekibi amaze okulabisibwa omwana w'okubula. Wano boogera ku lunaku lwani olw'okudda. Nembu terusobola kubaawo wabula nga bino wamanga bimaze okukola ki? Bibaddewo. Ekisooka falling away ku tribulation mbadde njibanyonnyola. Ekyokubiri the man of sin. Jukira Yesu wali Matayo 2:15 kugamba nti ekyomuzizo bwe mukirabanga nga kisimbiddwa mu yeekaalu nabbi Daniel kyayogerako mudduke. Kati wano Bible egamba and the man of sin is revealed, the son of perdition. Kino kyekyomuzizo Yesu yali akola ki? Ayogerwako. Uliriza lwaki nkyogera bwentyo. Olunnyo lw'okuna agamba who opposes and exalts himself, all that is called God, all that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself as God. Yejiranga Katonda. Alabikenga Katonda. Kyovala Yesu yagamba nti ekizikiriza ekitula mu ki? Mu yeekaalu. Ekkanisa yali ategeeza kanisa ya Kristo beki lifa abantu. N'omuntu yenna bw'anajja nagamba nti kati nze Katonda oba nze mwana wa Katonda oba nze Katonda. Naye wuliriza Mr. Sami, Bible eraga nti Kristo tasobola kudda wabula ng'omwana w'ekibi amaze okulabisibwa. Mwana w'ekibi atooka kulabisibwa. Bible bwetyo bw'eyogedde. Busambatuko buyina obaawo. Buyina okubaawo. Then omwana w'ekibi alabisibwe. Alina olabisibwa. Kubanga ono omwana w'ekibi yagenda okuleetera era kati maleyo olulunyi olwokusatu bwe mbadde gamba then njoke ntandika okutemera event season. Olunyi olwokusatu luli mu kitabo ky'okubikula essula ya 13 olunyiriri kantandikire ku lwokusatu agamba he was granted the power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should speak and cause many as would not worship the image of the beast to be killed. Okay, kainde kumenokaga kijayo bulungi agamba and he causes all, both small and great, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their forehead. Right hand and forehead. And that no one may buy or sell except who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Wano bali bogeda ku Antichrist. Naye mbo ajja kuleetera okukaka abantu bonna. Kati kitegeeza Bible bani kati ensi olwaleero ensi eri mu kutrainingibwa kubanga esinza kye bayita image obwe bifaananyi. Olwaleero omuyimbi for example najjanga for example Bebe Cool najja wano nga gwobulira wali injiri ya Kristo tewali akubaako. Bebe Cool najja tewali akuba teri asobola kuba tewali gwe byogera eba bikadde era abantu balwana nnyo okuteekayo abasayiningireko ki autograph. Oyo muntu abaana babeerawo nga bayiwawo emibiri weebale nnyo. Ekyo sitaani azze akitraininga abantu mu mento zaabwe mu mind zaabwe okutuuka omwana w'ekibi ye waalirabisibwa ensi tejja kuba na buzibu mukola ki kumusinza. Naye abagenda okuba n'obuzibu kumusinza baba bategedde amaki amazima.
era kigenda okuleetera abantu okubonaabona abategedde amazima kuba nti baba kibagwanidde okuteekebwako obubonero obulaga nti nabo baana bakibi ate nga bo already bamanya amazima kati wabawo olumu okujeema kati wuliriza okumanyanga kino ekintu bayibuli ekirambika bulungi kati bodduka wano mu Matayo 24 Mukama waffe Yesu Kristo akyogerako atya Matayo 24 wuliriza agamba for then there will be great tribulation such as not has been since the beginning of the world until this time no ever shall be uli olwabiri mu ebbiri and unless those days were not shortened no flesh would survive nti singa ennaku ezo tezaatolebwako tewali muntu n'omu yandibadde akola ki asimatuka naye wuliriza agamba but for the elect's sake those days will be shortened naye mbu kulwabaki kulwabalonde kitegeeza abalonde balibeera mu makkati ag'okubonaabona Yesu nalabanga bagenda compromisinga era olwaleero okutuuka wetudda mu byaddala ensi yonna ya compromisinga nsi yonna kwegamba kale si yonna mulimu abatono naye mulimu naye gamba ensi system egenda tukkirize tugaane system egenda etulya mpola etulyanga ali akatono okubulire era okakana toyagala kuwanguzi naye okakana ogiwadde kubanga yina okuyisaawo toyagala wanguzi kati bino ebintu tribulation naye oyina oggiwa ofune service nze kankule nagenda mu bino watwali tukola ki nagenda mu bino ebyanga embadde kugamba ebyokurenewinga ndagamuntu kati nentuukawo nga byaddala nga ndaba kalayini kawanvu kati saabikola olwalayini ate nga nyina byenyina okugenda obirala okukola kati lumu mba nyina gwe nnyumya naye nangamba gwe funayo emitwalo gyegi ebiri mu ddakiika 15 tuba tuvuddeyo kati kiri kyogera ekya system ebyaddala saatwala na budde kirowoozaako wadde mmanyi enguzi mbi naye neetaaga okugenda nkole byenkola ngende nkwasaganye emirimu gyange kati oyagala toyagala system ekukaka era nga Bible weegamba ennaku ezo singa tezitolebwako zino zetulimu tetugenda teri muntu agenda kusimatuka naye Bible yagamba nti kulwabalonde ekkanisa mbu Yesu yasalawo n'agamba nga oli omulabe sitaani omwana w'ekibi ku kyagenda okujja first of all agenda kuyimusa ebinyumo nnyo kyobalaba nti era akabonero kano akokutaano kalima kya associated kalimu ebintu nga okuyimuka kwa bannabbi b'obulimba enjiri yaabwe enyuma weebale nnyo nabbi w'obulimba tebamutuma toba kizibu kya kusinga nabbi w'obulimba nga munnaddiini nabuli w'obulimba baba balokole teri faaza nga nabbi wa bulimba baba balokole batumibwa mu kyaki kubanga nabbi w'obulimba mission ye yakufufugaza kanisa yatumibwa kufufugaza ki bali tabayinaako buzibu sitaani basooka n'ayita ba Yesu abobulimba yeddiini eddiini abo ne babanga ababuuka esooka n'ayita kye bayita culture eryo kkomera netuva mu culture ntugidula nti tusinzizaayo ki sitaani netugenda mu ddiini bali bagamba Afrika tugateeka eddiini nekizola nti eddiini tetuyingiza ki gulu netulokoka bwe twalokoka nembuloko n'ateekayo bannabbi b'obulimba kati bannabbi abobulimba ensi ebadde nga ebategedde kyomanyi kye yakoze yaleese abasomesa abobuki kati yaleese abasomesa enjiri yegenda maaso olaba nga njiri n'abasajja byawandikibwa babirina omwana atula n'abikkula Bible n'akunnyonnyola kye bayita ekisa kya Katonda engeri kyetagenda kutukola ekibi ekisa kyekikola ki enjiri ya tolerance eyo tolerance Katonda y'omu kati yagulumiza abasomesa abobuki abobulimba era bo tebakyalina bino byamazzi simanya bakunnyonnyola wano era oba toyina bwongo tomutambaala na byawandiikibwa sitaani awo oba mugaba nago yabyeko kubikkulirwa
totambaala basomesa abo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.